that Uganda shillings 396 billion 254 million 558,000 be provided for as a recurrent expenditure for vote 002 State House for financial year 2023-2024. Those in favor say on the contrary nay. The ayes have it. Tugenda ziteeka mu magye pamwalabi classified expenditure ekirala kirimu kati tuyize kye bayita classified expenditure mu Uganda malya nsimbi tebikyalingedda bwe twalowooza nti ssente ze bateeka eyo ziba zigenda kukola ku byakwerinda bateekayo n'ebitagasa affe bo bagenda kukozesa omusolo gwaffe babeere mu mbeera ennungi n'olwekyo bajeti eno ye ya bulijjo erese amalwaliro nga tegalina ssente district zirina ssente amasomero gajja kusigala nga bwe gali n'olwekyo tuli mu kigaali kyekimu kye tubaddemu enkola y'emu tewali kipya okuggyako nti okufaanana n'emirundi emirala tugenda kugendera twewole ssente mpitirivu buwanana okusobola okuddukanya gavumenti eno n'olwekyo eno gavumenti ya Museveni yafuuka yakwewola enkya yeewola ku makya ne yeewola nga bwe nabagamba kati n'ez'amabuga ezeewola tekyasobola olwaliro nga palamenti tuyisiza budget kyetusuubira nti bwe tukola budget bannayuganda baba n'essuubi okulaba nga ebajja mu mbeera emu okubatuusa mu mbeera endala naye okusinziira ku budget nga bwetambudde sirina ssuubi nnyo nti egenda kukyusa ku mbeera za bannayuganda. Ekisooka tukimanyi bulungi nnyo bannayuganda abasinga bali mu bya bulimi ebitundu 78 ku buli 100 naye bw'osanga nga State House etutte ssente nnyingi n'okusinga ebyobulimi erina ssente nnyingi okusinga neza parish model ze bagenda okuwa bannayuganda olaba nga kizibu nnyo. Ndi musomesa era munnabyanjigiriza era ngenza okutunula mu ssente ezo ze bayisiza ku byenjigiriza nga ndaba ntono nnyo ebintu nga security State House kwegamba okubeezaawo gavumenti nga bwebaddewo ye center tuze twadvocatingira ffe ng'abooludda oluvuganya twasooka ne tuteekawo Embalirira nga tumanyi nti gavumenti eneeba nekyekoppa ku yo budget esobola okusitula abantu naye kitwenyamiza nti still gavumenti egenze n'engeri yo gye yasuubira oba gye yagala okutambuzaamu ebintu 3 billion 9 naye ng'ate ebyenjigirizo bitaddeko just on 640 billion kwegamba olaba nga waliwo obutali bwenkanya ebyobulamu ng'obiwadde just on 1 trillion naye nga yo omudidi ogusindise mu Ministry of Defense kugenda kulwana ntalo gwe kwongera kwenyweza mu bukulembeze so ekyamazima obeera wano n'okwata ku mutima n'okwata ku maaso n'ogamba really omuntu oli ow'ennakaseke ye alifuna muddi ng'oluguudo lwa Luwero Kiwoko Butalangu mweruli naye nga teruli finance just on 20 billion zezetaaga oluguudo olwo okubeera nga lukolebwa. Ssezibu enaatera ggwamu bw'otunulira Bbaale Kayunga Road n'enguudo endala nnyingi nnyo eziri mu Koowe bwe lityo ng'ate n'ezimu zoonoonekedde ddala. Ensimbi ezibadde nga ziyambako okumprovinga road network okutereeza road network amakubo ag'omu byalo community access roads nga ziva mu road fund nazo olaba zikendezebwa almost ebitundu 7 ku kilo. Does not excite me because byembadde nsuubira sibirabye mbadde nsuubira okulaba oluguudo lwa Jinja Kampala nga uli mu budget eno mbadde nsuubira okulaba Busoga University ng'eri mu budget eno mbadde nsuubira okulaba esente nnyingi tuziteeke mu health centers oba tuzimba amadwaliro n'ogenda n'olaba nga referral hospital development tuziwadde 25 billion.